po jako akawuwo. Masikiza ffe tuzambale tunaabe. Bannayuganda basabiddwa okukuuma obutonde bw'ensi okwewala ekyeya nga bino byogeddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule bw'abadde atikula amakula okuva mu bantu b'omutanda ab'eggombolola ya Mutubagumu Kiziba Masuliita mu ssaza ly'e Busiro mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo. Obutasaanyaawo butonde bwansi, obutasatema miti buli gye tuli, kubanga tumanyi nti bwe tutema emiti n'ebintu bwe tugenda mu ntobazi ne tuzoonoona bireeta ekyeya. Ekyeya ekyo omusana bwe gwaka emmere yaffe gye tulima tejja kukula, era naffe tetujja kufuna mmere gye tulya, ebisolo byaffe bye tulunda tebijja kufuna mmere gye birya. Mugumbule akubiriza abantu okwongera ku bungi bw'emmere erimibwa okutaasa ku njala. Abaami bonna ab'okukyalo balina okulambula nti omusajja n'omukazi wa Kabaka ali bulungi gy'ali, alina emmere gy'alya, era emmere eyo bw'ebanga yeesoosa okukola mubiri gwe aba afunye obulamu obulungi. Lino eddagala lye tunywa tulinywa oluvannyuma nga emmere eremereddwa okukola omulimu gwayo. Ku lwa ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omulongo waswa Bukenya Francis asabye abaami ba Kabaka okwewala okusosola abantu nga balaga oludda mu byobufuzi. Temujjaayo nnyo feesi mwe muli nnuto, buli ajja tukola ki? Galabuzi wajja nga twaniriza, Subuga Paulo wajja nga twaniriza, akalulu kali mu kyama kyo naye onoovaayo mukyala Jemba nze yandi ku Nsubuga ono owagalabuzi tajja kukola ki? Mutubagumu w'eggombolola Christopher Musumba Tamale yeebaziza nnyo Omutanda okutandikawo kaweefube wa Mwanyi Terimba ayambye abantu b'Amasomogi okwejja mu bwavu. Twebaza Namulondo era olw'omukolo gw'okutongoza Mwanyi Terimba bwe yasiima omukolo gw'okutongoza Mwanyi Terimba okukolerwa e Masuliita mu sizoni esooka era ey'omwaka ogwo 2019. Emmwanyi zirambuddwa era zikola bulungi, 80 ku 10 zikolera ddala bulungi. Sipiika w'eggombolola Ssaalongo Kibirige Robert alaze obwennyamivu olw'abakulembeze okwekobaana n'ababbi b'ettaka okusengula abantu, bw'atyo n'asaba Buganda Land Board okuvaayo okubataasa. Ekibba ky'ettaka kyo ky'amaanyi naye ng'era kireetebwa n'abakulembeze ababeera mu bitundu, kubanga be bakolagana n'abo abaagala okugula n'abaagala okubba, kubanga abakulembeze baba bamanyi ettaka buli we liba liyita. Naye tusaba nnyo abakulembeze b'ebitundu ab'amagombolola abali ku level eza wansi ne waggulu basobole okuyamba abantu. Ate bo bannabyabufuzi abakiise embuga beeyamye okutambulira wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Kino ke kabonero akalabika akategeeze n'emeterabika nti buno obukulembeze obwa wakati n'Obwakabaka bwa Buganda tulina okubeera nga ffenna mu ggwanga ffenna ku service delivery. Enkolagana ey'amaanyi eri Obwakabaka bwa Buganda bwe ngenda okuteekawo eri obukulembeze bwange. Guno si gwe mulundi ogusembyeyo tugenda kubanga tudda okubanga tukiika embuga okuweereza Obwakabaka mu mazima n'obwenkanya. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naddala Buganda Land Board ejje tutaase ku kintu ekyo, kubanga tulinako n'ettaka eriri e Kalongero abantu babagobaganya, abala bagamba ettaka gavumenti yalitwala mbu balina bye bagenda okuzimbawo